Nongobese bisweta naye nenguma nti kiribedda. Kona. Abali bakugamba mundi Casanova. Yali propaganda. Byonna bye bakugamba byali bya bulimba. Pulira. Nawe obuwala obutunula ng'obwafa fedda. Butokota nga generator. Buzungazunga nnyo ku basawo Abaganda. Chacha. Tiri kubona nti oli mukaire. Kona. Munzinze mu mugaire. Ndija kuwanga omudenene. Iwonsiikire nga kumpengere. Oyenda kunwa ky'omusongole. Saba ky'oyenda nkuleetere. Bale babone bali kubifene. Gula nekereta mbabongole. Tulina mu studios watu basaba ne banyabo era nga tuli live gwe yakazuku oli kuchoba soko jeo Dennis soko jeo tutandike Dennis soko skeo akayimba ko kamwana mulenza itibwa Yaled tuli naye mu studio onakoraira ku echo tusansukulawa nange bwenti how are you Dora? I'm fine, how are you? Nonyirira bunyirizi kugekisa kya mukama nange kisa kya mukama Yaled kacho rufubutuka wa zimbambya mpulira oluyimba fubutuka mu studio nali producer nga tebamanyi nti ennyimba so bwe nkuba akayimba ako ne bagamba omusajja bulijjo akuba konze kankubira eddala wali producer nga gwe bakolerawo nga nze nkubira ennyimba nyabo Yaled ate era producer wa Lutalo abange tujja tuka yeyo kati Yaled banyinya soko mbulire bakuzaalawa nze banzaala Buwenge Jinja Busoga kyemwekolewe mutuuka eno omanyi Busoga erina talent mpulira nyingi nnyo oyinza okwesanga nga gye bujjeeyo tuyinza n'okubeerako ba president oba nze kennyini simanyi Yaled agala kweyetera bizibu sikweyetera buzibu mu myaka ejijja nga ki si kati nga ki atubiveeyo zekazenda kubyenkola munange sibisobola kati Yaled olwo wasooka producingira wa oyingidde ekibuga oba wakulira mu kibuga saakulira mu kibuga najjamu nina emyaka nga 14 natandikira mu mulimu gwa kanika radio mpulira Katanga Wandegeya eyo gye nava ne ntandika oyiga ennanga ne nkubira abayimbi then we nava mu nnanga ne ngenda mu studio ne ntandika era okubira abayimbi ennyimba natandikira ku kayimba ka okummanya kayimba ka Lutalo bakayita pretty be the dokito my life kenatandikira kako gwe akawandika ndi producer gwe akakasaganya kugatagatta biki kintu kuva mu bulungi wenenzijanga nkuba obuyimba bungi nnyo Lutalo omusanga wakukkiriza kwe chance Lutalo twesanga ku gundi okufuka b'omukwano twesanga ku bizinga esese dolo eyo yali agenze kuyimba nze nga bamupangisiza yimbe nze nga bamupangisiza kuba nnanga netwesanga eyo biseera byadda nno kukapaapala eyo negomanyira gye omuntu akulaba ayinza ssebo okugamba oyo atabisobola okonvisinga okyolo bakkirize nti wayi nkisobola kino omuntu paka chance bannange nedda omuyimbi yenna bw'aba mugezi anti kati nze mbeera wano bwenti oyinza okumpisamu amaaso naye nga ntudde ku nnanga wali mba muzibu nnyo wanji njogeza olulimi buli lulimi Amina kakati studio kimwokolera studio double kick then waliwo studio endala eri awo Lungujja nga tulina amatabi abiri Obunamwaya ne Lungujja emirimu gino egy'okuba producer gwogisanze otya omuyimbi azze banguwa kubanga mbamu ne bogamba jangu n'atajja nagamba sisobodde buzibu kimwe obusanga mukwasaganya abayimbi nga muproducinga ennyimba zaabwe abayimbi si bazibu just engeri gy'omukwatamu kubanga bankubira nnyo nze tukola program tova eri nongwako bugwi tukola program nti saabwe ziti ogenda kujja ku studio ne tukola oluyimba era obudde ne tubukozesa bulungi so sinnafunayo bantawaanya nti nno ate tazze biki bwe bityo kikyali bulungi bayimbi kyabala producing ze Yaled empayimbi bangi nnyo Walukaga Chameleone limba ki forever tekayo tune ogambye eki olulimba ndwagala tekayo tune gwa producing forever they were forever omukulu we wamusanga otya teyampa buzibu teyampa buzibu yali soba then yalulala nyimba kupitirivu lusuku lwa siminti then olwomusanga wa omwana yajja ku studio bambi yajja mu studio nangamba njala kunnyamba akayimba
ne tuteesa bulungi ne muyambako bambi ekyo kirungi tulina Yaled banaye producer amuwulira buyimba bwazza producinga talent tuzirina just kuzizuula ate naawe nooba ng'ogirina n'oyambako abalala ogenda mu maaso tukyakola kati omulemu ate today very good morning Achi tutabanga tiimu ne twekutulamu tekiyamba nawulira kintu kimu ne kintabula omutwe nti omwana gwe bayita Burna Boy omu Nigeria bw'aba ng'oyagala omubookinga ku international gig yonna omwana asaba biliyoni emu n'asalirako ne chopa etwala abantu be13 abasajja ne bamutwala mu Australia ne bamutwala wa kati nammwe mwekole omulimu nga tiimu ali ku Africana leero mitwalo 3 ku mitwalo 5 ku bukadde 2 emeza mu studio tulina Yaled era nga Yaled producer wa Lutalo era mbakoola mwena bana okujja ku Africana lunaku lwa leero buli kimu kyawedde dda mpiseewo nga sound yayingiddewo dda so mwanguweeko sawa 10 nga weetuli ffenna muziki gutandike Yaled aluyimba kiri wakwatako olwa Lutalo n'ogamba ya eno tune yo bannange eyitiridde ennyimba Lutalo ate nkubye nyingi ngatuluwa nkubye nyingi zikwasa so nice wana so nice I wanna be so nice so nice olo so nice lwalimu ekyenjawulo kubanga nalokuba ne bampitako n'okuba kubira ate abalala ebweru eyo nengendako olaba so lwalimu ekyenjawulo nalo ninga nyimba nkubye nyingi nnyo kale ate ngenda kuleeta n'omuyimbi omupya bagambe a surprise Dora bagambe tujja oba yo kapera wakakaze abantu bano bayimbira bano abantu bawano mujja kutya bayimbira ate kirungi family yange enzikirizamu kuvadda bano nya timu enzikirizamu yechencha kuvadda bulijjo nina kusimbula atugenda kusimbula ne Yaled mbenga mulinda teenager nenga tugamba Lutalo kati biche ekigenda maaso tulina okubimanya kasokula ka clip kano nawo manye nti olina okutegeka engoye zigololo zisebali esawe tusi yakuba mubali katugendeyo we want to assure everybody that security will be there for everybody who comes here. We expect so many VIPs. We expect so many people coming here. And that's why we're all here for security reasons. Kateekaze ekivvulu kino ekyolwaleero mutuufu nange nkyewulira enteekateeka nnungi nnyo era nze mu kulaba okwange eno esho y'omwaka ya David Lutalo kubanga stage ndaba kyanjawulo security yanjawulo nnyo tuva mu security meeting kati saawa eno ebaddemu abakulu ab'enjawulo director operation KMP wa Kampala n'emiriraano abakulu bangi nnyo ba RPC ab'ebitundu eby'enjawulo so security yo y'amaanyi era omuntu asuubire kino tambula na buli kimu ky'owulira ky'osobola okutambula nakyo sente zo laptop yo simu yo nkakasa omuntu agenda kuva mu show ya David Lutalo n'ebibyo byonna byazze nabyo ate n'essanyu agenda kuba alifunye kubanga security bakanyama bano bemulaba be bagenda okukuuma olwaleero nkakasa nti security egenda kubeera yanjawulo nnyo olw'ensonga ti Uganda Police n'ebitongole byonna ebikuumaddembe wamu ne bawu tugenda kukola omulimu okulabanga buli muntu yenna avaawo n'ebibye byazze nabyo ate n'essanyu ery'enjawulo olwaleero nange nga president ngenda kwenyigira mu mulimu ngenda kujja nyimirire ebintu byonna ebigenda okukolebwa olunaku olw'enkya byonna bigenda kuba byanjawulo abanyakuzi b'obusimu togezaako okusala ku Africana nkiddamu mu abasamba abantu temugezaako okusala ku Africana kuba tugenda kuyimirira okuva ku bitaala paka ku gate ya Africana tugenda kudeployinga munda nga n'agula omwenga ayimiriddeko kanyama ate era n'omusirikale wa poliisi so n'olwekyo mwabasuubira nti musobola okujja ne mukola bye mwagala okukola eno show ya David Lutalo olwaleero erimu omusajja omutegesi ow'enjawulo olwaleero ebyo bintu mubyesonyiwe muleme kujja mu show ya David Lutalo kubanga tugenda bakwata mwenna ekizza ejja kubeerayo esebo twagala bannayuganda bajje badigide tulina tabu yonna. Okay, kasita manaffe nteekateeka mugiwulidde lwaleero ate wali lunaku kati Yaled ndowooza oli mufumbo nnyo tuna wali mu kamera gwotumira omuntu abantu abo babeerawo nnyo ntumira kabiite wange gyali bamuyita Juliet kyekyo naye webusoga yesi webusoga mwana wawano Munyarwanda Kongo yamwana yakusise so mutumira nje otumira manager wange majange manager Mayanja
nyotumira abantu mwenna abagizi baffe ab'ejjinja akamuliwa nawe producer alina manager ate muse manager mu production mu kuyimba kugamba so nina manager wange mu kuyimba si mu bwa producer manager mayanja ya promoting omuziki wange so nje otumira abagizi baffe mwenna Masaka wa na buli wantu David wagenda okubeera nange mujje muwagire Masaka Mbalala wa Mubende yona mujje mujuze Kabisikandagala Concert mpozi gwe werawe watuufu wensula Wensula yagazaawo kale katukiggale basebo ne banyabo Yaled amaze otumira mukyala we tukiggade tubalinze ku Africana basebo ne banyabo bwe tubeera Monday paka Friday 12 nga tutandika ekyenkya paka sawa 3 kati we tugalirawo timu ebanene nnyo era tugisiima producer Nakagwa Justin yagikulira naye nga mu control room Dennis over there mwena baniko mwe bale okuchapa ku camera Billman sekirime aja kubanga ate akwasaganya ne timu eddako atugenda mutukyogereko katugende yenze wembwa Yaled bakone ko bagabe bye abeyo mwenna mugende ku YouTube channel yange bannange musubscribinge eriko Yaled producer tubaagala nnyo mwebalire ddala kale